Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV. Alright, bana imbala musiza nnyo kansubiri muli bulungi. Essaawa ziri 2:34 ezakawungezi ka leero. Munansonyiwa wabaddewo okukeerwa mu katono lw'ensonga nti omukulembeze abadde akyali mu lugendo ng'adda mu maka ge magere ng'ava mu kuziika e Masaka. So y'ensonga lwaki wabaddewo okulwalwamu olwakaddaako nti omukulembeze abadde akyali mu kkubo nga sobola kujja kukola live ng'ate omukulembeze abadde akyali mu kkubo. So munansonyiwamu obudde obwo. So nsoose kwetonda olw'okuba nti nduddewo ekyo kya bulijjo nti omukulembeze waba ali mu kutambula ate sobola kujja kutataaganya abantu bamaaso okunagaba ku president. So nja kusooka kubasaba munsonyiwe kansubire nti munsonyidde ddala kubanga sobola kumenya ate mateeka. Omukulembeze ali mu kutambula ate nzije live nendooza kati amaze okutuuka bulungi mu maka ge magere ku State House nange ne ŋŋamba nti kanzije tukwaze emboozi zino tuzoogere. So mbalamusiza nnyo banyabale bassebo buli mugi asinzidde okuwuliriza muli mutya nange gye ndi bulungi. Ensi mugiraba nga bwe njiraba oba muli mugira mu sayidi ndala. Nsedduka ku speed buli kimu kidduka ku speed buli kimu kiri ku speed etabangako. Abala mwasuze mu ssanyu abala basuze mbinyiizo kwegamba bwe bityo ensi egaba essanyu n'egaba n'ebinyiizo. Kati essaawa zino abanyiize bejjuse lwaki baabi mu byokulonda bino lwaki naye ng'ate abaasanyuse mwafunye essanyu. Ebyokulonda bwe bityo bibeera biranga zzaala wabeerawo alya ne gobalya. So olwaleero tugenda kwogera ku nsonga eziwerako. Nga bulijjo lwe mbagamba nti njala mukwate ekkalaamu n'ekitabo ensonga zino muziwandiikenga wansi. Ekintu bwe kiba kituusewo tewetaaga nnyo kuddamu ate kubuuza ti kino kyaliwo ddewa kino kubanga eri abantu information abagifuula nti bagiwulidde ate ne bagitegeera oluvannyuma kati benjagala abantu ababategeeze. So mbalamusiza nnyo banyabale bassebo. Njala kubeebazaako mwenna mukulikeeyo abawerekedde president waffe ogenda okuziika omu ku bamemba ba Democratic Party omugenzi Matia Mujizi mukama gwe yayise olwali aziikiddwa ku bijja bya bajjajja b'e Masaka eyo. Era omukulembeze waffe tatutte kaseera n'abiteekamu engatto n'agenda awerekere ku mukwano gwe ku muganda we ku taata we abadde mu byobufuzi era omugenzi oyo aziikiddwa olwaleero. So omukulembeze gy'abasiirye era kawungezi gy'avudde n'adda mu maka ge okuba nti awummuza ekiwanga naye nga mukulikire mwena bwewerekedde pulezidenti mukulikireyo ddala kasita atuuse bulungi. Nange nno njera okubaza mwenna abeera ku intaneti kuno ne mu sharing information eno ne mu commentinga ne mukola research ne mwebereramu ne mu supportinga struggle mwebale nnyo mubalire ddala temujjanga okwo omukama abawe ekimusinga okwagala. Musharinga video eno kuba njala tandika n'ekigula luggi. Ekigula luggi kino kigenda kubeera naye kankitandike bwendi kuba sina kyakkola. Njagala muntagengere abatwalaganya akakiiko ak'ebyokulonda mu N.U.P. Nammwe kennyini njagala mweteeke mu ngatto zino era njagala muwulize ensonga zino n'obuwombefu video tennaba. Ekisookera ddala gwe kyolabye mu kamyufu k'abannaffe bana batamanya ŋŋamba ekibadde muwandi kyagadde kibeere mu kamyufu akako. Kyekibuzo ekisooka ekibadde mu kamyufu k'abannaffe bano kyewandiyagadde kibeere mu kamyufu akako. Ndowooza mwenna mwandigambye ekyokuddibwamu nti nedda si kye twandiyagadde. Kyova olaba nze mbagamba lunye bannange nti bannaffe mwenna abasuubira temwagala change twandyeyisizza ng'abantu abavunaanyizibwa n'omanya sayizi w'olina okubeera. Bw'omanya sayizi w'olina okubeera ne weesegula ng'obudde bukyali. Mu kwesegula ng'obudde bukyali eriyo ebifo bingi nnyo ebitannajjuzibwa. Nja kusaba akakiiko akakasaganya ebyokulonda nti akalulu kano akaffe sitwagala kabeere mu mugongo. Njala kabeere kalulu ka secret ballot kubanga akalulu k'omugongo kano kaleeta ebizibu bingi nnyo. Omuntu ayinza okulowooza nti bamwagala ate n'afuna ekinyiiza eky'obulamu bwe. So mbadde njala kusaba nti akalulu akaffe kabeere ka secret ballot bateeke wali ballot bateeke wali akabokisi nga kakalu nawali bateeke akabokisi nga kakalu abantu bajje basuule okululu kaabwe buli omu aveewo ng'ategedde nti bamuwangudde nga talina gw'ategedde nti bamuwangudde. Ne bino ebibadde mu kalulu k'abannaffe kano tebibadde birungi. So nja kusaba mwenna abali mu kwesimbawo mu kalulu ka N.U.P. please njagala tufune ekyokuyigirako nti bwe tukola effujjo ebivudde mu kalulu bitulabisa bulungi nnyo nga birabisizza bannaffe bano. Kati okwewala okulabisibwa n'okulabisa ebintu byonna bigenda mu maaso nja kusaba n'obuwombeefu akakiiko k'ebyokulonda bakandidate abagenda okwesimbawo please mutuuleko wansi mumanyi nti mwagala nkyukakyuka ensonga zino tuzikwate kisajja kikulu
tusobole okumalako akalulu kano nga tewali afunye buvune, teri ayombye, teri akyawe munne, ate goba wangudde okkirize owerekere munno goba wangudde oba kuwangudde, tugende ku mutendera omuddako. So nja kusaba mwena akakiiko ak'ebyokulonda akakwasaganya ebyokulonda mu N.U.P mbasaba n'obuwombeefu. Erwaliro kye mwalabye olunaku lwajjo kye mulabye olwaliro kibeere kyakuyigirako ky'amaanyi nnyo eri ebigenda mu maaso ewaffe. Tetwagala abantu kweyuza mataayi, tetwagala abantu kwekuba nkokola, tetwagala abantu kwekuba kungufu, simanyi ebyo tetubyagala. Twagala abantu bano baveeyo nga buli omu asiimye nti bampangudde, tugende mu maaso tukole ekyokulabira kubanga ffe tetulina mmundu, tetulina poliisi, tetulina magye, tuli bantu buntu abasobola okwekolera ekintu ekyo. So nja kusaba abantu mwenna abasimbyewo candidate, please, this is my humble request. We should behave like mature people and mature politicians to avoid consequences. Ekyo nja basaabusabi bwe bakuwangudde, please gezaako okukkiriza tugende ku kirala. Ekyo nno nga nkivuddeko njala genda ku nsonga endala. Omanyi gavumenti y'abaana bato abasibira mu bbwa bakola ebintu bingi nnyo. Babadde bakumira bannayuganda mu butamanya nga baba mu mawulire, baba mu buli kimu n'okutiisatiisa. Ngere mulabye badde mu kulonda kwabwe ebintu ebira ku social media okutiisa abantu, okubakubira amasimu, okubasindikira abaluwa, okubasindikira bambega, okuba nti babatiisatiisa. Social media ekintu ekyo mbadde nakikendeeza nga abantu babateekamu amasimba babasindikira message okubatiisatiisa. Njala bagamba ekintu kimu. Buli munnayuganda yenna okuva ku myaka egitegeera okutuuka ku myaka emekadde olina olukusa kyenkana n'omuntu yenna okuba nti wenyigira mu byobufuzi bya Uganda ng'owagira olonda n'okukuuma akalulu k'omuntu gw'oyagala. Omuntu yenna agezaako okutiisa aba akumalako eddembe lye eryaki ery'obwebange. Ebintu by'okutiisatiisa, okwagala okujja abantu ku mulamwa kubanga mwamanyira kutiisatiisa, singa mubadde muyina amaanyi mwalebe nti mutiisatiisa bantu. Nyola okuba temuyina maanyi ensonga lwaki muvaayo kutiisatiisa bannayuganda. Kino kiddamu okutiisatiisa. President Museveni kwataddemu bannayuganda emyaka 35 kwandibadde kukoba kubanga singa ebintu ebinene bye bikola ebyamakulu, singa tulakita ebikondo bya tulakita bye biwaata, naye era akamba akatono ke kawaata emmere. So njagala bategeeza abantu ba NRM, bambega ba NRM n'abaserikale ba NRM, mulekerawo okutiisatiisa abantu. Ebintu by'okutiisatiisa byaggwadda kye tuyita politics zibeera ideas na magezi. Omuntu batolina ideas na magezi kiba kitegeeza oli lost era ogenda kukubibwa mu kalulu. Essaawa zino NRM ne basipaayi baayo bana ba iso seemwa yani ne musindika mitala mwanje okubega abantu. Ekintu ky'okutiisatiisa abantu mu kikomye n'okugeza kwagala okujja abantu ku mulamwa. Mutiisatiisa abantu mu inbox, mbakubira amasimu, basindikira message. Ekyo ekintu ky'okutiisatiisa kirina okukoma. Bw'oba olina amaanyi tolina kutiisa muntu. So bwe mbanga muli scared about the revolution which is coming, please mukozese amagezi ga mwamazale si kutiisatiisa. Nze mugezezaako okuntiisatiisa, ze tebandibaga tebantiisa. Mugezezaako okukola blackmail, baga blackmail ekinasooka okubeeramu. That is propaganda, ebintu bisobola kundya. Kati mutandise ka tactics akafu. Njala sooka bagamba zino ensi ze tulimu ziri more advanced than Uganda. Mu technology, mu byobukuumi, mu byokukuuma buli muntu ali mu territory zaayo, tekiringa Uganda. Ensi zino buli street eriko kamera. Ensi zino buli poliisi ne bw'ogikubira mu ddakiika 2 eba etuuse. So omuntu yenna eyeetantala okukola ekintu mu ggwanga eritali liryo, zino si South Africa, zino si Kenya nti Nairobi gye mugenda okukola ebintu by'ekisiru nti mutiisatiisa abantu. Abantu abali mu diaspora temubatiisatiisa. Waliwo omusajja omu era ne mutandise ebintu byayi by'okutiisatiisa. Nze ku social media tojja kuntiisa, tojja kunsobola. Bamuyita simanyi pastani lindako uno wana akedde ku macha n'agisimanyi pasta babenta pasta Tumusimbe Joseph n'awandika ekiwandiiko kino. Mukiraba? Ekyakere n'awandika ku mukutu gwe. Kisoma bwe kiti bamuyita pasta kiwandiise endoza musawa wange mu bagamba nti yetu ye Pastor Tumusimbe Joseph n'agamba Freddy Kajubirumbu ye to be arrested and deported back charged in Uganda. May God angels keep his life safe. Kati ngenzo okulanga road page basimbe bagita nga batandise okukola ebintu bino. Let me remind you this. Musindise bambega bangi mu diaspora ogeza okutiisa bannayuganda nga nange mwendi ne mbategeera. Kyenjagala bagamba zino ensi ziri mu advanced. The moment bakwata ng'oli spy,
gyogenda okusibira tomanyi ekyo kibalabulanga bukyali. The moment omuntu ava wano n'agamba nti omuntu wazze bwati ne bwati mbega wansi gundi azze kubegera ggwanga gundi ku muntu gundi ali ku territory y'abaana abasajja ku territory gwanga eddala mujja kifunamu obuzibu banze n'okusima n'ebisomozo babisula mu ttooyi. This is to warn you. Kino akiwandiise bitandise okutambula ku page za NRM. Pastor yoyo eyita pastor omulaba oyo bayita pastor yeita prophet yeita pastor tumusime Joseph. Mugende ku Facebook account ye n'ebirala byonna mujja bitegeera. Naona mu kifaananyi ayina no ne church weewuunyono ayina ne church omwami oyo y'omu ku bambega ba Museveni abali mu church. Bw'owuliriza oluzungu lwe ne byayogera byonna era tekimwawula nabali abanyampi. So njagala bategeeza ekintu kimu, ebintu bye mulowooza okukola mu katogo ka mwaka Uganda tebijja kukola mu nsi eziri mu advanced. Bajja kukwata buli kambega ke mwana sindikano bakalimu enjala oba tekalimu njala gye banaabisibira mu mumanyize mbaboningiddewo. The moment they mention someone that he's a spy nga zze kukola kubegera ku ttaka lya nsi ndala ojja kinyonyoka. Bajja kubuulya kye bagamba kye bayita mbega kye bamukola mu nsi eziri advanced. Bajja kusiba n'ebisomozo bisubira mu ttooyi mujja kutegeera. It's a criminal trespass okujja ku nsi ku ttaka ly'omuntu okubegerako. Zino ensi ndala nnyo size zine zammwe katogo Uganda buli wamu waliwo kamera. Poliisi zano bw'ogikubira mu ddakiika ebo yatuuse dda. Ola n'omulembe okukwata kwa Sipapa ku kkubo ambulance nga ku mizijja ne fire brigade kati ate onyumye bano. So ono propaganda mu ne blackmail gumutandise okukola ebyo bikyamu nnyo ebibeera mu Uganda so mu nsi eziri mu advanced. Buli muntu wadde okukola ki buli muntu wadde okwogera kyayagala. So page za NRM mwavudde ku byadde muliko kale mutandise intimidation bine bya asme arrest and dismay deported. That is nonsense. Ebyo tebikyakola. Tulina okwogera amazima gali mu Uganda. Bwe tunaba tugogedde awo tuli okujja kuvawo tugende ku kirala. Kati video kati etandise. Radde Runakula Joe Honorable Lutamaguzi Semakula n'ateebwa okuva mu kkomera ly'abatamanya ngamba ekitali. Mujjukire ekkomera lino nga bakalizimba nabaga nti ekkomera lino balikolera abaana ba People Power n'abagenda okuwakanya Yose Lutabayisirwa mutabani wa Kaleekezi mu kalulu ka 2025. Era njagala obaga nti bannayuganda bannakabala abannansi bannayuganda bawagira enkyukakyuka abawera 400+ be bali mu kkomera eryo batulugunyizibwa bakubibwa battibwa ne baziikibwa nga ne gavumenti etegedde ne bazadde bati bategedde. Ekisooka teri muntu ali mu kkomera omwo alina musango muwandiike mu mpapula nga ne kkooti egumanyi. Babakwata ne bateeka mu kkomera eryo basibira obusibizi. Ekisooka tebabwa mmere, ekyokubiri babawadde emmere erimu obutwa. Ekyo kyo mwakiwuliddeko from Honorable's mouth. Emmere gye babawa erimu obutwa era babaziika emisana n'ekiro balina biweeti ebiziika abantu abo. Babakuba babatulugunya emmere gye babawa erimu obutwa okuba nti bagezaako nnyo okukendeeza ennamba y'abantu obawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nsi muno. Ebigambo mwabiwulidde bulungi nnyo mu kamwa k'omusibe ate nga n'abaana bangi abali ku ground abakwatibwa from nowhere ne babatwala ne bateeka mu makomera gaabwe. Kino nno tekijja kuleka bannayuganda nga basirise. Olw'ensonga njala kutegeeza abantu bonna basobola okuwandika. Muwandikire international communities embassy zonna muzitegeere nti President Museveni ne gavumenti ye y'abatujju bali mu kukwata bannayuganda baagala enkyukakyuka basibira mu makomera ne batulugunya ne babatta. Era wabulwako muganda wabulwako mu People Power. Please kitegeeze bulunye nti muganda wo ali mu kkomera sina kindi bate yafa bamuziika. Naye kino tekigenda kukoma mmwe mukirowooleza. Lino ekkomera ne muzimba mujja kumaliza nga mwena mukoleze eki mwena muligenzeemu. Ate kino njagala kibagamba kigenda ku addressing wa international era soon or later ekkomera musimiro mu Uganda singa banakizuula nti bannayuganda basinga obungi bafudde butwa. Eyabalulu ejja kuba ekoze eki eyabalulu ejja kuba esiridde. Lutamaguzi Semakula okukwatibwa kiri wakati w'omumpembe gwe bayita omukyala Rosemary Namayanja. Abatamanyi Rosemary Namayanja ono omukyala oyo aludde mbyobufuzi. Yasooka kubeera muwagizi wa kibiina kya Democratic Party mu ttabi eri abavubuka bayita UID. Rosemary Namayanja yava mu kibiina yasooka kubeera muwagizi wa DP okuva Makerere yajjira mu kibiina kya UID ekiwaye ekito eky'abaana byabufuzi aba Democratic Party. Najja n'abeera mufuzi mu kibiina kya Democratic Party bwamala NRM n'emusikiriza n'avaayo n'ayingira NRM. Kati yalowooza okuba nti ali mu NRM kimufuula superior nnyo. Omukyalo ono okujjako nga obuga nti
obusebusiru bwanjo kabutanyinizo gyobera zinale rudda omukyalo ono gibuvudde katono katonda yamuwa ekibonerezo yamusula ku accident era yali afudde naye teyeebuuza lwaki accident eno yali ezze teyakyebuuza omukyalo ono yeeyita musabi nnyo Museveni Adventist naye ne mu kyaki yennyini essaazi zino wetwogera yali agikubye ekigo ng'agiresemu obutabanguko whereby mujjukira videos ennakola ku kanisa y'aba Adventist omukyalo ono yakwatagana ne State House okutwala abatamanya ngamba ba State House ne President Museveni okutandika okulozesa aba nti bagenda bakozesa okutandika okwogera President Museveni n'ebikolwa bye yekko mu church era church erefunye munnabe nga n'omukulembeze omutuufu we church eyo yali atandise okufuna obutakkaanya n'abakulembeze abamu nga ne church ezimbira Seventh Adventist zitandise okukyusa okuva ku nnyimba ya Katonda zizze ku nnyimba ya Sitaani ewagira President Museveni n'obunnanfusi bw'okutta abantu. So yo mukyala Rosemary Namayanja gwe mbagamba yali emabega okukwatibwa kw'omusajja gwe bayita Honorable Tamaguzi Semakula. Sina kindi yabadde wane orders ez'obulabe ennyo ze ziruwa. Obwedda yogera n'abamagye n'abapolisi n'abagamba if you can shoot him mumuba amasasa afa aveewo. Nenjala kubuuza and sincerely speaking if I may ask Rosemary Namayanja obadde mu politics almost for 30 years since you left the university. Chicho otafunye mwana muwala to the extent gwe yeyita Rosemary Namayanja omukyalo Muganda okutte Muganda muno Lutamaguzi Semakula omuwayiriza omutaddeko ebisango bamukuta omutadde mu kooti emusalidde agenze ekitalya era ne stiru olagiddeyo abasirikale bamutulugunye sina kindi bamukuba masasi bamutte. Waliwo embuuliza Rosemary Namayanja omukyalo Museveni sidde mu kyacho restoro omukaaga okimayo ki otandika okusaba Mukama akusonyiwe ng'oli mu byabufuzi ebikyafu wafuna accident yali agenda okutta ngodde wa mwerwero tewamanya lwaki wafuna accident eyo wamala emyaka egiwera ena ng'oli ku buyungo naye kikulemye okutegeera otuuka okusindikira Muganda muno amagye g'abatamanya ngamba gagende gamukuba ebyasiga mutte olwo mu biine ebyobufuzi emyaka gyo bimaze mutofunanga mu kyoyagala oba golooza ogenda kufuuka nnyo muzzukulu wa Kalekyezi oyinza okufuuka muzzukulu wa Kalekyezi oba bwembuuza wandibanga gwe omu kubo nga tetumanyi. If I may ask weyita Rosemary Namayanja osindisa batamanya ngamba bakube senta muntu bakube Lutamaguzi Semakula amasasi omwana wa Nambi olw'ebyobufuzi awo nno sijja kulwawo ngenza ku nsonga endala. Ensonga endala ya mbadde na voice note gye nina okuzanya olwaleero naye Kansokenji holding for a security reason Kansokenji holding nekyo kyanyoonya naye njala kutegeeza eggwanga ku bimu ku birafunye mu voice note ebitegeeza bwe biti nga bwe ntino bagamba nti mulize nnyinyi gye basaba z'abasajja abayimbako kadonkamu ng'omugenzi Hamani basudde nti wandikola ekintu kulumya gundi n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza enswaswa etayanula yerege engalabi enswaswa ebeera nnyo mu musana ne yeeyanika mu kweyanika okwo yeeba ezimba omubiri gwayo naye ate bwe yeeyanika ennyo eddiba lyo lino linoonyezebwa nnyo abalega engalabi era bagisanga bagikwata eddiba ne lireega engalabi n'evaamu eddoboozi ffe kwe tuzinira ku tuyita omudigido okitegeera okubayita okwereega ku muntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza kati njala bategeeza information gyenfunye okuva mu omu ku bantu ababegera ensi zino bbiri wammanga Uganda ne Rwanda yaŋŋambye bw'ati okusinziira ku system yayo seru tabayisira mutamani wa Kalekyezi ne system yaabwe gye bali batandise okukola mu East ne Central Africa gye bali bakoze aŋŋambye bw'ati aŋŋambye the most dangerous people in this struggle right now they are not SFC military or police according to Museveni's system. Aŋŋambye the most dangerous people in this struggle mostly in Uganda is not the police, SFC, military or the state house. No. Naŋŋamba the most dangerous people in the system gye bakozesa bano abasajja be bakaddeyi bano abaleetebwa okwogera ebigambo bitakwatagana n'okutuuka okuweba emmundu yaŋŋambye be bantu abasinga okubeera dangerous ennyo. Naŋŋamba the likes of Butcherman,
the likes of Kasarani Kusasira, the likes of Bajo, Abitex, Sipapa, so and so etc, the likes of Masajja Mivure. These are the most dangerous creatures in this struggle. Okusinzira ku experience yawe gye bamaje mbintu bino n'okuba nti beekennenya obuvuyo badde mbyokulonda n'okutta abantu. Nangamba nti abantu bano basinkana mutamanya ngamba Yoseri Lutabaisira mutamani wa Karekeji n'aba wa courage ne wishes oba ebisuubizo ebibawa hope nti neba bakoze ekintu ekikyamu asobola obba protectinga in and out nkiddamu. Omusajja ngambye nti abantu abasinga okubeera omutawaana mu revolution yonna naddala nga tulwanyisa dictator regime naddala ya President Museveni agambye okusinzira ku intelligence yabwe ya Burundi, Rwanda, Uganda angambye abantu abasinga okubeera omutawaana si magye si polisi ki wabula bana abantu bakaddeidde yabawujja obunyama. Yannyonnyodde bw'ati nangamba nti omuntu nga Sipapa watuukira okufuna courage atambule n'emmundu alumbe ekitebe kya N.U.P akubewa amasasi nga tewali agenda mukwatako. Police never nekugamba nti they are not answerable and they can't arrest Sipapa. Is answerable to the President of the Republic of Uganda. That means this gentleman's information is true. So whoever is joking with these people, please be very careful. Yangambye courage omukulembeze gyawa abantu abo ne protection eba wa courage okukola ekikolobero kyonna kubanga babasuubiza n'obafulumya in case waliwo akavuyo konna. Mujjukire mu myaka gye buvuddeo katono bajjajjaffe ne batata baffe bali kuno mujjukire abantu bona bakozesebwa mu mikolo by'okutta abakulembeze bamaliziddwa nga bafulumizibwa mu ggwanga lya Uganda ne batwalibwa ebweru okubeera eyo. One eyatta Sir Edward Mutesa eyamuwa obutwa bw'amala omuwa obutwa Edward Mutesa n'akisa omukono. Omuwala oyo Milton Obote Omepeto ne gavumenti najje sijja kwogera baali ba promises omukyala ebintu bingi naye tetumanyi byaggwera. Mupulidde bulungi? Abantu bonna bana bazze battaka weesi bandi bonna temubamanyi kuba temujja bategeera ninga abadde batambula n'abantu abo. Kati bana abantu mu system eno babeera the most dangerous. Ayagala kuguleko olutalo. One, mubeere ku ekyo nga muyomba from Monday up to Friday. Sina kindi somewhere somehow musobola ogenda mu cross battle oba physical battle ng'alina ekiso nga kiriko obutwa n'akikuyingiza mu lubuto oba mu bulago oba oyagala oba toyagala. Ebyo ebiso by'abambega tosobola kiwona kubanga obuto buliko bubeera sophisticated tosobola kuwona. Era kyovula ngamba nnyo abantu abali ku security ya president, please mwewale nnyo abantu okuyimira okumpi ne president. Mwewale nnyo abantu okuyimira okumpi ne president kubanga tomanya mubakyalimu muyinza okuba aliko ku mission eyo. Naye ng'omuntu angambye mu abantu basinga okuba balazibi nnyo beba ababuuzibwa obunyama abawereddwa ssente okujja okwogera ebigambo ku social media ebikankana ebimu bivaamu n'okuincitinga violence whereby bwe mba temusobola kwekontrolinga mwandigenda mu lutalo ne mubba omusajja ne bakwata mwena ne babasiba. Wano ngenda okuwawera credit njala kubebaza nnyo omuntu yenna atikudde olutalo mu people power temumuddamu wadde mukwatako kubanga bana basajja banoonya any cause gye banaakwata okuggalira Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye kya N.U.P kiwera as long as tugenze mu physical battle n'abantu bano the likes of Sipapa basajja mivulu biki bonna bavuma kubanga yaŋŋambye mu system eno tuteekateeka omuntu n'avuma omuntu abawagizi be sina kindi balumba omuntu bamutuuseko obulabe kijja kulifalinga nti abamusindisi badde bakibiina ekyo kiviirako okuggalawo ekibiina sina kindi okukwata abakulembeze baakyo bonna ne kabagwirako. So we mbagambira nti buli muntu yenna Robert Kyagulanyi Ssentamu musigale ku social media nga mutunuulidde afire mu firimu ye, but the moment you see him or her near to the president, please mumu distancing temulwana naye. Ekyo president nakyo nsaba akimanye nti abantu bano abali mu struggle abamu abeegendereze naddala abantu abavudde mu struggle nga bamuvuma kubanga ye musajja yaŋŋambye weegendereze nnyo abantu bano from nowhere nga yakakyuka avumirawo from nowhere kodi ze bakozesa ze zimu n'abuuza obusungu babujjawa obusungu babujja kwolole ku kintu kiba kyatendekeddwa okujja okukola. So ebyo byennyini bye njagadde obbagamba mubitegeere bulungi. Bwe mba bimaze bitegere bulungi
ebintu bino mbitegedde bulungi njagala kugenda ku system endala tugende kati video etandise sharing a video ntegeeza muno ntandise bwenti njagala okungera okubebaza n'okuba encouraginga please mudimandinge empapula za Yoseri Tabayisirwa mutabani wa Kyebakoze mudimandinge empapula z'omukyala gwe bayita Janet Kataha Museveni ngenda bannyonnyola abantu abafuga State House afuga Uganda balina amanya ganjawulo gonna nga ga mirundi ebiri Janet Kataha Museveni mutaginge kubanga naye ali mu State House mu bukyamu n'empapula zalina sizezize amanya ge origino nga yina wano olwaleero Janet Kataha Museveni amanya ge origino nga yina wano aga Museveni nagabagambye ngenda bategeeza Museveni gyagwa ne gyayina okubeera musharing video ntandise bwenti okusinzira ku records ze bampadde baze nafunye je nasindise drone zange UNEB abakola munda bakigatto bange bangambye teriyo records za President Museveni teziriyo mu UNEB teriyo records za President Museveni teziriyo mujjukire myaka gye basi mwalinga Musime Junior bikoze bitya fwana bine bya A bine bya A-level sima index number bichi byandibanga tuli kuki ebyaffe biri mu advance bine byabano tebyaliyo naye ate ne byate byaliyo mu records empapula zina basomanga ebintu ebyaliyo naye njagala baga nti information gyefunye okuva mu bakigatto bange mu UNEB mu 7 taliyo era UNEB tesobola bawa empapula bikubete birina bano watufugiza mukono gwa mundu okuzira ku records zerina kigambi wanti Museveni essomero lyasooka okusomera mu bamugoba ngera afuse ekizibu akola strike essomero lyokubiri Twitter lyantale still ne bamugoba nga akola strike wano bangambye nti bwe bakola strike batirawo n'omufumbi still ne bamugoba kati wano mu system antalewo baga nti yatula senior 4 yatula senior 6 teriyo naye era bwe yasala olukujjukujju ogende Dar es Salaam Tanzania okusoma university still ekituufu bamuyingiza mu system ng'omusobyaza okusoma era still n'akola strike zezimu ne bamugoba teyamaliriza so neyo mu university naye twasindise bakigatto baffe batugamba tebasobola tuwa data akwatagana ku records za Museveni olw'ensonga nti state yeyina okikola ate nga kiyise mu kooti ng'esaba state endala okufuna information ekwatagana ku Yoseri Tabayisirwa so diguli tagirina UNEB ne Electoral Commission tebasobola bwa bintu bino kuba tebabirina ate ntubagamba mulekeraawo okwebuzaabuza nga abafuka banaaba bwe mbanga Kyagulanyi Robert Sentamu kyabatwalira just a minute oba essaawa okufuna ebintu bya Robert Kyagulanyi Sentamu waki kitwale week omwaka omwezi nga temundu afuna ebintu bya President Museveni tubyagala ntandise bwenti mukulu Yoseri Tabayisirwa mutabani wa Kyebakoze obudde ebbanga ng'obuzaabuza bannayuganda tuli munnayuganda watuuse n'okugamba nti oli musiita ne nkugamba please abasiita oba omusiita kiba kika nga bw'onoogamba nti nze Lumbuye Fred neddira Mpindi naye ndi Muganda kati abasiita bano bika nga bwe tugamba omuziro gw'empindi oba enkima nga guli mu Buganda omuziro gino girimu obusoli bulimu amasiga kati abasiita bano ebunyolo gye bali abasiita bano batolo gye bali neno mbanyankole origino so si mu ba fake wali abasiita kyetuyite ekika era balina n'emiziro kati mukulu wano waganti wadde obironga ku basiita njagala kubuuza ekibuuzo kimu have you forget that sometime back wagamba nti gwe mubadde mu Uganda okumala emyaka n'emyaka nga ne kabaka goga musoka kabaka wa Buganda tanabeerawo noga abatembuzi n'oyita mu batembuzi wabeerako ko before family za mazaira ko batembuzi nga tanabeerawo n'ogamba oli mu chwezi era abachwezi kikulemye okwogera nti wabirong'ingayo where do you belong exactly let me inform you this Tabayisirwa mutabani wa Kyebakoze omusajja omutuusi eyeyita Yoweri Kaguta Museveni remember nabagambi Yoweri Kaguta Museveni linnya lya stepfather we eyamukuza so sirinnya lye nabagambye mugende munoonye ba siblings ba Yoseri Tabayisirwa mutabani wa Kyebakoze they don't resemble anywhere according to the information I have received tebaine ba resemblingira mugende mwetegereza omuvubuka abadde mu kalulu kereke bayeke mawogobake mawogola gobaita sodo talina wa mufana na musodo talina afana Museveni salim sadana afana Museveni gende likuto talina mufana genda kubana bola bonna biyita banyina talina Museveni is totally different kubande bonna kino kitulaza information gye nanti omwami ono Yoseri Tabayisirwa musajja mutuusi
nga ebijja n'obuvo bwabwe buli kibungo mu Rwanda. Ono n'olw'okuba nti mutuusi, abatuusi balimu ebika bibiri. Waliwo abatuusi abayitibwa abanigina, waliwo abatuusi abayitibwa abeega. Kati president Yoseri Lutabaisirwa mutabani wa Karekezi, omutuusi ava mu kika ky'abatuusi kye bayita I beg your pardon. Yoseri Lutabaisirwa ye mutuusi ava mu kika ky'abatuusi be bayita aba linnya lulimi kusokubalirira omunyalwanda luwanvu nnyo. Ngenda kudda waawo. Kati ate ne Kagambe musajja mutuusi naye ye ava mulyo oba ava mu batuusi bayita abeego oba abeega kyekibika bibiri balimu. Kati ono Yoseri Lutabaisirwa mutabani wa Karekezi asibuka mu kika eky'abatuusi be bayita abayigi bana kino ekigambo ky'olunyala kizibu nnyo. Babayita abanyiginya. Ekika kyavamu eky'abatuusi bakiyita abanyiginya. Kyekika ky'abatuusi kyavamu. Ne bogenda ku Google n'oteekamu ekika kino ekika ky'abayiginya mu Rwanda ojja kirabayo eky'abatuusi bano. Kati omwami ono Yoseri Lutabaisirwa mutabani wa Karekezi ava mu kika ky'abatuusi kye bayita abayiginya. Kyekika ekyo. Ate yori Mugande Kagame mutuusi ava mu kika kye bayita abeega. Bino ebika bibiri bino tebikwataganirako newankubadde bonna batuusi tebakwataganirako. Jukira mbale mmaiti wali abatwa abahutu n'abatuusi naye n'abatuusi balimu ebika. Kati ono Yoseri Lutabaisirwa mutabani wa Karekezi ava mu kika kye bayita abanyiginya. Kyavaamu ne bogenda kuguga essaawa zino n'okisangayo gye kiri oyo mwavaamu. Era ebijja by'abajjajja byonna ancestral biri kibungo mu Rwanda we biri. Kati Museveni otegedde obulungi awo. Otegedde obulungi gy'ova. Kati kankutwale kalala mukulu. Kankutwale kalala ze njagala kugamba oterere mu layini. State House eya Uganda efugibwa abantu babiri, Janet ne Bawe Museveni. Naye amanya ga Museveni atufuga sige manya goli gino. Mbagambe amanya ge Yoseri Lutabaisirwa mutabani wa Karekezi. Kati ate mumanyi yo Kaguta Museveni. Bana abantu babiri banjawulo abafuga Uganda. Kati ate omukyala ye kennyini eyayita Kataaha amanya goli gino. Era gembade temanyi omukyalo ono ye Janet Kembabazi. Kati there are two different people. Mwabalowooza nti Uganda efugibwa abantu batuufu. Ono mukyala Janet Kembabazi mwegwe mumanyi nga Janet Kataaha Museveni muntu mulala nnyo ne gomumanyi mumpulira bulungi. So Janet naye ali mu mpapula enkyamu na identification enkyamu. Era nono nfunya information nti ono mukyala naye si munyankole. Era naye muntu y'omu munyampi. Ono Janet Kembabazi gwe mumanyi nga Janet Kataaha Museveni si ye. Ono bana abantu bonna ebintu bibuzaabuza byonna bibuzaabuza. Ono Museveni alina amannya malala. Janet naye amanya gembadde Kataaha Museveni sige gagge.
ono ye Janet Kembabazi. Mumpulidde bulungi kati bantu abafuga Uganda. Mukufuga Uganda balina ka group kaabwe kano ka group tekawujuza de kisawo kye Nambole abali mukutufutu balako abali mukutwala eggwango ditwala maaso. Era nga ne bantu bakozesa be bantu bebe nnyini abatufutu baddeko n'okuba nti essaawa zino bakwate mundu ne bazitambuza emisana tukutuku ne bakuba abantu emiggo. Omusajja gwe bayita Mwesigwa Rukuntana ono naye si munna-Uganda era ne tasobola kulaga kijja ky'abajjajjaabe. Mwesigwa Rukuntana bamukubya akalu n'enkoona n'enywa n'ava mu mbeera n'akwata mundu n'ayagala akube abantu amasasi era yabagabo kubyemu. Omwami ono akwatiddwa ng'agezaako okusala ensalo ya Uganda okusala okudde waabwe Rwanda. Kati bw'obanga oli munna-Uganda ng'oziza omusango mu Uganda lwaki tosigala mu Uganda? If I may ask. Information gyenna tebabalimba. Omwami ono lwamaze okuzza emisango gino n'ayagala adduke ayingire eggwanga lya Rwanda ewaabwe watuufu. Bano olw'okuba nti badde bajja kuswala nnyo ne basindika. In fact bano abasajja bewa special treatment for the first time in history olw'okuba nti ono Mwesigwa Rukuntana y'omu ku group eno ey'abantu abatopresinze abeetuma amanya g'ekinyankolo bag'ekigagasibo afunye special VIP treatment ey'omu arrestinga. Bamusindikidde SFC eno ode vudde wa Janet Kembabazi bamukwate ne bamukwatidde mu chopa ye mukimye mukwata ne mutwala wonna kati waali. Abala bonna banna-Uganda bakwata nga mbizi ono bamutwalidde chopa omukwata. Era SFC gye batumye omukwata. Era tetumanyi kati baganje bamutali ku police station ekyo babalimba. Ono y'omu ku bantu abali mu lukolo okwepressinga banna-Uganda. Jukira yagamba mu Uganda teri alina kusooka muwaabira, teri asobola muwaabira wadde wantu bonna. Alina obuyinza bwonna okujjonga Katonda yagumugende muwaabe wa Katonda. So ono mwami bw'amaze okukola ebikolo bino abadde adduka kudda waabwe Rwanda. Bamusindikira special SFC convoy ngere mu chopa nejja n'emukwata n'emutwala for safety omutereka kubanga tebagadde atuukeko buvunanyi tetagadde atuuko. So kino kyembagaba n'abantu batufudubaddeko nga bakozesa resources zaffe n'okutusirwaza nti bakwata abantu baabwe ontebane gye bagenda mukola era tebasobola musiba. Namutwala special helicopter egende mukime mutwale ne muwoza mutuyine eggwanga. Kati mukyala Janet Kembabazi eyita Kataha Museveni history by'okusoma ngenda muleeta not today naye njagadde kusooka okutegeeza abantu amannya g'amatuufu. Gwe Janet Kembabazi bino bya Kataha Museveni bino byakutufera nga mbadde mutufera nga temusobola kwogera original ki nsibuko yammwe. So originio naawe please naye kwaro kwetinga oli mukazi Munyarwanda asisidde mu Uganda ngulina mu mpapula nkyamu yensonga lwaki naawe tosobola tulaga mpapula za Janet Kembabazi nga zikwatagana ne Janet Kataha Museveni. Ngenze maaso yoselu tabayisula mutalwani wa Kyebakoze gwe nagambe ngenda kukolako research ojja kutegeera bwe mwali muva mama we yali aveewa mmwe ne kitaawo temwasoka kutuukira wakaguta yose temwasoka kutuukira wakaguta mwasoka kutuukira mu kambi ye Nakivale mwenna abanyarwanda basinga obungi mwatuukira mu kambi ye Nakivale. Bwe mwave Nakivale babasindika mu bitundu ebyenjawulo bya Uganda naye gwe Yosero tabayisirwa mutabani wa Kyebakoze bakusindika mu Kampala Central. Abatamanyi Kampala Central ge masekati g'ekibuga Kampala ekikulemberwa mu kiiso waakyo omutamanya ngamba Nyereko Muhammad. Ono nno we bamusindika okumuwandiika n'ennyina Esteria Kokundeka bamusindika ku kitundu kye bayita Soso Sente Mengo. Abatamanyi Soso Sente Mengo kye kitundu ekiriraanye church ya Presbyterian yasooka mu Uganda. Bw'ova ku ngalabi eyo ku Bulange n'okimba meters nga 3 ngodda ku Namirembe Road n'owetera ku Shero n'ogenda kubasima. Bw'ova kubasima bwoti ng'okkirira mu Kisenyi church gy'osookera ku bagiyita the first Presbyterian church in Uganda. Ekizimbe ekiddako kye baayitanga Mengo Social Center. Ekizimbe ekyo kyali kyanga kya Buganda era Buganda ngikole emirimu gyayo neje buvudde nga tebannagulawo ekizimbe kino bamama fiina nga bakatandika ebintu by'obusawo Buganda obakuliranga emirimu gyabwe. Naye we twogera ekizimbe kino
bakimenyawo eyakigula Muhoozi Kanyirugaba mutabani wa Kalekezi mumanya gahamu. Naye Museveni njagala ojjukire bulungi wano we bakuregisteringira nga refugee. Museveni was registered as a refugee at Mengo Social Center years back, and your records, they were stored in Bulange Mengo, but unfortunately your documents disappeared. So we don't know who owns your documents, but unfortunately you were registered as a refugee at Mengo Social Center according to the research and investigation is in cause. And you know this clearly. Ochimanyi bulungi to your refugee bakuregisteringa ku social center Mengo era still okujja rekodiza mwenge muri abasajja abayaya bakumpanya n'ekizimbe mwakigula n'ekizimbe ne mukimenyawo n'ettaka ne mulisibako kati hamu yagulawo ku lwa Muhoozi Kanyirugaba okujja rekodiza mmwe. Ekizimbe bakuregisteringa nga refugee okujja rekodiza mmwe still mutabani wo Muhoozi Kanyirugaba Muhoozi Kanyirugaba lutabayisirwa ettaka eryo yaligula nga ayita muhamu ekizimbe ne bakimenya okuba ati simayo bazimbawo oba aliwo n'ebibaati. Kati essaawa zino history yo n'ogenda omwerezi nga jjukira mu ntalo zonna ezibeerawo Bulange Mengo yakozesebwako ng'ekitebe ky'amagye mu gavumenti zonna ezisinga obungi. So record zino zonna ezaali ne files zinza okuba wano mutabani wa Yoseri ono mutabani wa Kalekezi records zo ezawulira nga refugee mukitegedde bulungi nenga status ye eya refugee yagifunira wano ku Mengo Social Center we bamuregisteringa n'ennyina mu mateeka amatuufu aga Uganda n'agensi yonna. Omuntu yenna asaba obudda mu nsi akkirizibwa naye takkirizibwa kwetaba mu byabufuzi bya ggwanga lyonna wadde obbiyimiriramu kye tuyita social affairs and political affairs tokkirizibwa. How dare you Museveni bajjajjaffe tebategeera kiki kintu kino okutuuka okuba nti bano abasajja okumanya bayaaye ne bakola ebintu by'okwebuzaabuza mmwe temwamanya nti erivaayo abantu abasobola okujja ebyamabino ne babikuba ku mmeeza. Kino kitegeeza ki? Oli mu state house mbukyamu, oli mu identification enkyamu, olimba emyaka tewasoma ensonga lwaki gwa mulisudde wansi. Olwokuba nti oli refugee twagala otwala obuvunaanyizibwa buno. Parliament eya 1995 eyali mu myaka ejo abakola mwatuuka mutya okukola constitution ya 1995 ne muteekamu eggwanga ly'Abanyarwanda be baani? 1 basibuka mu kitundu kye kya Uganda. Abanyarwanda betumanyi balimu ebika bisatu. Mu Uganda mwateekamu kikaaki ku Mutuusi, Omutwa n'Omuhutu mwateekamu kikaaki eky'Omutwa. Gano ge mateeka ge tugenda okukwata abantu bano. Mweteekamu batya mu constitution 1995 buli omu ng'asirise. Mutuuka okweteeka mu constitution era ensi esirike. Ekyo nga nkimaze ngenze ku kirala. Twagala kumanya olina ekintu kyewayogeddeko nenzira mu history nendi coveringa. Bwe nali covering a history ku bintu byetandise okuclaiminga nga weekubye emizimu ffe tukola research ate ne history omuntu mumanyi. Bwe nakoze research nenkizuula nti Rwanda teyali ntono bwetyo, Rwanda yali nnene. Rwanda yali nnene naye okugifuula entono kyava ku bakolone era bye bakikola okugifuula entono nga bagisasula ebibonerezo byayo. 1 Rwanda ekitundu nga Kisoro Kabale n'ebitundu ebirala biriraanyawo ku border n'okuyingira Congo waliwo ebitundu ebirala byali bya Rwanda. Abakolone bwe baali baleeta eddiini bagezaako nnyo okuyingiza Abanyarwanda bano bayingire eddiini. Abanyarwanda bano ne bagaana okukkiriza eddiini eno. Kati ng'ekibonerezo abakolone kye baakola kwe kusala ku nsi ya Rwanda ng'ekibonerezo okuddira ebitundu bya Rwanda okubissa ku Uganda ng'ekibonerezo nti Bannayuganda baali bakkiriza eddiini. This is the history gwe kusomesa kati. Ate nga wabyogere ngoze tetujja bitegeera. The moment you mention something ngenda n'enkola research n'embuuza abantu batuludde ku myaka ne bampa information. Kati information gye nnina ekyo kigambo kye wayogedde njagala kikutegeeza nti history asoma. Rwanda teyali ntono bwetyo yali nnene naye ekibonerezo ekyo baagikuba okugijjako Kisoro
okujijja ko Kabale n'ebitundu ebiri ku border za Uganda mpaka Congo kwali kujibonereza nga baganya okukkiriza eddiini y'Abakatoliki nga tefe ne Uganda twali tugikkiriza yensonga lwaki basala ebitundu ebyo bijje Rwanda obizza kuki ku Uganda. Do you copy? Kati go ogamba nti you belong to Uganda because of the territories which were redacted from Rwanda and were added to Uganda, still wa toli wo. You don't belong there. You don't belong there. Kubanga ne betusoma history ne map, Kibungo tekiri ku border ya Uganda. Nga bino bitundu batu weno. No. Tekiri yo. Kiri walala nyeri mu central Rwanda. So tosobola kutugamba nti obire mu Uganda kubanga ogiye ka history kali mu bitundu bya Rwanda babisale babizza ku Uganda. Ene mbafumbira eno mugundi eno mu Kigendo gibasujimo mu Monde ne mu Congo. Still history doesn't favor you. History doesn't favor you. Why you got to get ekintu ekyo webuzebuze, but for us we make research and we are here to give the rightful information over much mututisa tisa. Otandise okuparapalanya simanyi ndi muchwezi. Otandise okuparapalanya simanyi ndi musita. Kati ffe tutegedde tuli musita tuli muchwezi. Oli munyarwanda according to records. Nebino bibadde osandika ogamba simanyi mbosimanyi ate era naawe togwawo naako kafu genda okalimbe balala. Ngenze ku kirala. Eno warning. Okusizira ku information emwami eri gyampadde. Angambye bw'ati. Whoever is contracted to shoot and kill or to poison Robert Kyagulanyi Ssentamu, you were given a long deal. Nchiddamu. Omuntu yenna yawa deal okutuusa obulabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu oba butwa oba mundu. Oli kulongo number ate oli kulongo number and you are dealing with the wrong people. Omwami angambye nti Museveni akozesa abantu nga banyonyodde okukola ebikolo bino gagenda backing. Naye backing esinga obulungi bayita payback time. The moment you finish his plan, goddako okuttibwa. So Alim Sipapa, you are given Alexander Areskonov 47, that is AK-47. Sipapa Atim, you were given Alexander Areskonov 47. Yemoro emundu jemuita AK-47. Neba kuwana abasajja ba SFC abera mu ngoye za bulijjo. Olumbe Kyagulanyi kubanga lunaku Kyagulanyi yalina okubeera mu meeting n'atajja kubanga tali yekka aliko bajjajja be ne Katonda we. Singa olunaku lw'olutuukiriza ekikolwa yalakutta Kyagulanyi n'omukuba amasasi n'afa ekitasoboka. Abo bennyini abe SFC bolina bagenda kukuba akatwe bakabobootule bakateekemu bakafuulenga tena. Ba amasasi goveewo kubanga Museveni history wasoma taleka bujulizi. So Atim Sipapa oba Alim Waita nim, smoba nim. Please, this is your information. Boba kwa mission ya kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abo boli nabo. Gwolumala okutta. Gwe kenyini gwe bagenda okuba amasasi nawe bakutte. Boba bule. Kubanga Museveni ayina abasirikale abali mu ngoye za bulijjo abatambula mu Uganda nga ne bono omukero mu kitalo kya Uganda kya SMI iso talimu. Kiddamu. Museveni alina abasirikale abeera mu ngoye za bulijjo naye nga n'ebitabo bya Uganda bwe basasulira omusala tebaliimu. Kati mukulu ali Musimanyi Sipapa otambula n'emmundu bana abasajja b'otambula nabo olunamala okukola ekikola kye bakusindiseeko bagenda kukuba amasasi akato bakafotoole oba kalinyise n'emmotoka n'omuzimu gwo gubule togenda kuddamu kulabikako kubanga nabo bagenda kubula tebajja kubaawo. Ezo mission bazita ASAP. Tekubaako ne government bategimanyi, SFC tegimanyi, ISO tegimanyi, parliament tegimanyi n'amagye tegagimanyi. N'omwogezi w'amagye tasobola kwogera nti wafudde. Bajja nga baterrorist baamukubye ng'ofudde owedde. Eza abalabye ku scenarios ne documentary eza abakesi kubanga kigamba mbega bwe bakusindika okubega bakusindikirako mbega. Ate ngo basindise okubega naye abeerako mbega. Do you copy? Alim Sipapa oba Atimu balimu. Do you copy?
they send you to spy on someone, but in the process also they send a spy to spy on you. In the process, wabera omuzanyo je gukukira nga tekuchaliko trace yonna. So bakusindika okutalo but Kyagulanyi Ssentamu, you may end up ngomalize ekikolwa kyo bato musse era still bajja kutta. No yenna asubira okuwala but Kyagulanyi Ssentamu butwa ojja kumala obumuwa the next day gwogenda okuddako. Ngera kujjukizaayo abataka siwuukira abamu bafiira luddawa mu Kaduukulu, abataka weesa abamu baasibira ludda bafiira ludda mu Kaduukulu, abatakirumira abamu bafiira ludda mu Kaduukulu. Where are they? They are nowhere to be seen. So this reflects with what I'm telling you right now. Be very careful. Ate kino nkiddamu, omuntu yenna asindikibwa ng'oli Munnayuganda okukola ensonga zino weegendereze nnyo. Bano abasajja si Bannayuganda. Era njagala ku-encouraging abazadde mwenna n'abaana. Oli eyo wasoma ebitabo byo, wasulanga mu ddeeka n'onnyika ebigere n'otandika okubongoota n'okubengola oterera osoma eddiguli ogimale wa diploma. Mukkiriza mutya abasajja bataasoma okuvuluga eggwanga lyaffe okuba nti batuse n'otugamba nti tetukyalina ggwanga lyaffe nga bo balifuzeemu. Omuzadde okera ku makya n'owera omwana school fees n'asoma diploma n'asoma diguli n'agenda Makerere n'agenda mbwayaaya ng'omukulembeze afuga eggwanga talina dde ekitabo kya P2B. Buli student yenna owa university owa technical owa secondary ng'oweredde omwana we bakuweredde, please wake up, join the struggle. Okusoma mba mwasomera bwere abasajja abafuga tebaasoma. That's why emivuyo mingi nnyo mu economy tesobola kukula. That's why nti musanga omuntu wa senior 4 atudde mu office y'omuntu wa diguli w'alina okutuula. Abazadde mwesudde gwa nagamba kirabika school fees muyuwa mazzi gookya ku muliro, tebisobola kukwatagana. So musituke mulwanyisa abasajja bano. Ekisooka kye njagala okubagamba, bwe tudiginga information ne tukizaayo okubawa reference, mbadde mbagamba nga lunye nti Uganda tesobola kulaakulana olw'ensonga abasajja bagifuga si bannyiniyo. 70% of the budget which is read by the Minister of Finance Yale developing Rwanda. That's why Rwanda etayina cash crop, Rwanda etayina export ziryawo z'amaanyi kulaakulana to the speed okusinga Uganda. Kino kitegeeza ki? Bano abasajja sente zonna eza Uganda emuziwa musolo ziddwalano ne zimba Rwanda. Atatukangako Rwanda tuukayo, ojja tuukayo wuunye ensi Rwanda ekulaakulanye etya nga tebagibanja nenga sente zonna zikola ziddawa? Zidda Rwanda. Mukama yeebazibwe, munaazuuku kuba mukyebase. Njagala nnyo omuntu agamba mbw ayagala nnyo President Museveni nga unaawo obuvoolo n'obudde omanyi buli mu Uganda nga n'ekijja kyo bagenda kisenda. Mukama yeebazibwe era mujja kufuna kye mwagala. Economy ya Uganda tesobola kulaakulana nga Museveni akyali president. Economy ya Uganda tesobola kulaakulana nga bano abasajja bakyali mu bintu ebyo. So njagala bategeeza Bannayuganda muzuukuke. This is not politics. Kuno kuzuukusa na kukuddiza nsi yaffe mu ngalo zaffe. Abasajja batufuga tebawera dolubatu, abasajja batufuga baagala kutuwala nsi giwamba. Rwanda yakobo yabeera ne genocide yabeera 1994. Kamba bali mu katono mujja kaba. Kamba bali mu katono wano mujja kaba. Tuli mu 2020 minus 1994. Rwanda yakava mu genocide eyafiirwa mu akakadde k'abantu katasi of Museveni yoseru tabayisirwa. Developinze enetero genda mu second middle income. Uganda Museveni gyafugidde emyaka 35 ekyali mu third world, eri abantu abatakyalya mmere, eri abatakola business. Naye nga mmwe gende Rwanda obuuze balina kintu kiki exporting nga tekiriwo. Ne coffee go exporting ava Uganda. N'ebyuma byonna byali bigenda Coffee Marketing Board byonna byabajja Uganda babitwala ewaabwe. Tebalina ekyobulamu kye balina kiri eki mazike ge balina gogulira mazike gagule ge balina. Mufutuuka mutyo okuba nti eggwanga lyaffe lyonna muli fotodde abo bona ba minister bona be mwesime bahati sime bikoze bitya Pius Bigirimana. In fact, let me ask you one question. Our grandies and our fathers and our mothers right now, if I may ask, where were you? Because we need to be very careful. Owulira amanya nga gali okwali tegawulira kanko mu Uganda. Pius Bigirimana nabanga ya holding up
ya holding a finances agency ya Uganda Pius Bigirimana kare Kayihura nadumira police erinya nalizikize lya keneteko Kayihura kumbe yekarekezi ne tusigala nga tu appreciating for all this period of time we were fooled buli kintu kifudde ebintu bifudde mbadde ndaba video mukulembeze gave Masaka nkabye n'amaziga ntunudde oluguudo lw'omunyendo ntunulidde enguudo eziri mu Masaka ne ngamba woowe kikino enguudo ezaakolebwa Obote regime ze zikyali mu kibuga Masaka ntunudde oluguudo luyita mu nyendo ngamba kiki kino nga ne chorus gwe nayitako emyaka 15 emabega 2 yakyali mu nyendo chorus gwe nayitako e Masaka nga ngende Naluzaali yakyali mu Masaka sina kirina binyezo ko bekyaliwo webuze lwaki ebibuga bye bajjajjaffe binnakasangwa tebikya developinga why genda mbibuga ebyabwe gye bagenze gye baguze olabe hoteli eziriyo enguudo eziriyo zimwasanjala oluguudo lw'omu nnyendo lukyaliwo nga Obote yaleka utufudde Jesus Christ na mugongo whatever was done by Obote kyekikyali mu nnyendo de Masaka Jesus Christ hey. Ntunuli nze video president sirimutudde nti bantu babadde ntunulira infrastructures ne ntunulira enguudo nga ono chorus Walaayi namuyitako emyaka 2 emabega mu nnyendo nga ngende Naluzaali okusoma kijonjo nkuke Masaka mudde mulabe video za president oluguudo lw'omu nnyendo lubadde during Obote regime n'enguudo eziri Masaka Obote yalekawo ze ziriwo naye nga abasajja babba ssente za gavumenti ezo ssente zemwalabe mu kalulu konna zikikabaddemu ssente zammwe zamuwa musolo ssente zibulwa mu government offices oli n'azimba najja n'azitereka mu kalulu Uganda omanyize netegereza nnyo naye tunulidde enguudo z'omu nnyendo nenjagala okukaaba tunulidde enguudo z'e Masaka nenjagala okukaaba jangu mu Kampala n'enguudo ezimu kolansi gwe bateekamu amini gwe yateekawo Obote yakyaliko nenjagala okukaaba tunuulire essaawa ya Queen bagimenyeewo kubanga bajjawo history naye essaawa ya Queen eyo fire brigade eriwo bafuzi b'amatwale bagizimbawo can you imagine fire brigade eriwo eyo kemulaba akakali ku ssaawa ya Queen bafuzi b'amatwale balekawo fire brigade ewo n'ebimotoka ebyaliwo bano abasajja tebazimbangawo station ya fire brigade ndala yonna in the suburbs of Kampala n'ewantu owala wonna n'emmotoka eziriwo zonna nfu where are we heading gende Rwanda balina modern buses balina modern terminals eza buses balina internet etamanyi ya Uganda eri very cheap ate edduka ate nga buli muntu agirina balina amasomero agali ku international level amayitirivu balina apartments eziri ku international level balina amasomero balina amalwaliro balina zi hotels ne base wabe tebakyazirinyira mu mpe 5 nkuwolu 10 nkuddiza 5 bazirinyira ku kadi system bagikola fe waffe twaba kimame Uganda batasobola kuzuka tugandi isi yaffe gwawo amateeka agatakola the moment you see a country whereby politics is managed by guns it's a failed state
The moment you see that the courts of law, they don't perform to their best, that is a failed state. In so many developing countries, tosobola kulaba ku mundu za Alexander Kaliskolov nga bazitambuza. But in Uganda, it's where you find a member of parliament, a minister, is holding Alexander Kaliskolov 47 in the streets ngatambula nayo. Fenzi ninyoza sente zonna ze babba mu Uganda bagenze baziguza mu Rwanda eri ku international level fene batuletera tukutuku butukutuku babutambuliza amatoke n'ennyonyi ebbiri ze bagamba okugula okusembayo kuleta nazo zaabula nazo baazirya ennyonyi ebbiri Boeing ze bali balina okuleta nazo baazirya. Nobody is asking that question. Where are the two Boeings zaali ziri luddawa? Nobody is asking. Ne bakola extension y'ekisaawe bakizimbidde emyaka 7 tekiggwa. Akantu tekaweza wadde 5 acres ke bazimba tekagwa. But other countries ekintu bakikolera within 3 months or 5 months ekibanga kiwedde. What went wrong? What went wrong to our motherland? There are so many questions with little answers because we are managed and we are led by thieves and uneducated people, unprofessional people who dress like professionals while they are ignorant. You find someone on the airport nga akola mu aviation nga wa senior 4. No sanga omuntu nga akola ku cargo section nga wa P7 because taata we yegundi mama we yegundi muzukulu wa gundi. Abaana basoma SCCA abade bamusomedde ku sente empitirivu tebafunanga mirimu bali Kampala batambuza bigere abatasoma bayina emirimu ejo because mwana wa gundi. That system sobola kututwala mu Uganda tukulaakulana. Katika mbabulira no information munyige mwade mwagitegedde. Uganda yensi ezimu mu Africa ezayisa budget esinga obunene kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 mu Africa. Budget eri intano ne external. Wengambe ekintu ekiri intano ze sente ezigibwa mu treasury ya Uganda. Then external ze sente ezewolebwa oba ezituwereddwa amawanga agebeera okulwanyisa ekirwadde kino. When we combine the external funds and the internal funds of fighting COVID-19, we are ranked among the most expensive if you compare the external finances and the external finances etwafuna kitegeeza nti Uganda yesinze mu Africa okuba nti eddukanya ekirwadde obogambe ekontrolinga ekirwadde kya COVID-19 ne sente empitirivu ezitalina kyezikoze. So COVID-19 in Uganda is more expensive than any other country in Africa due to the negligence and due to corruption and unprofession in managing some issues, whereby the Minister of Health, she's a professional doctor, but the two state ministers, the state ministers, she's a teacher, but she was a Minister of Health. The permanent secretary of Minister of Health, this is Dana Atwine, eyayitante musawo, eyagwa, tetumanya busawo gye yabuyigira. These days she is so quiet to the why? Bali mukugabana musimbi kubba sereza mu wa musoro tebaswala. Right now ensi zonna zisiise zimanaginga COVID wazo wansi bagule ensi zaze ennyonyi zitambule. Still the poor Uganda with the poor management and the high corruption rate bebakyagadde ensalo bebakyagadde n'ebisaawe. Right now etwogerera buli munna Uganda agenda okutestinga ekirwadde kya COVID-19 oba ogenda bweru oba kirwadde oyina okufulumamu emitwalo 100 eja Uganda okutestinga. If I may ask, on average buli munna Uganda akola owa wansi
asobola okuyingiza emitwalo 2 omwezi omukyala atunda kasooli awo asobola okuva emitwalo 2 nakisasula bagenda mu testing covid no owa boda avuga on daily basis asobola okuva emitwalo 2 bagenda mu testing covid-19 yes no nabana bakola mu offices zino private sectors tebasobola kuva mafuta kuva mu sente emitwalo 2 kugenda bakebera covid-19 sente ze mwakunganya the internal funds and external funds eza covid-19 ziri luddawa. Why do you bill Ugandans nga mwabajjako omusimbi gwabo gonna sente ziri luddawa? Obuzibu tulina bannayuganda tubadde twebase nnyo nga tetubuuza. Ekyokubiri twesuleegwa naggamba. Ekyokusatu tubadde tutiisibwa olina akutiisatiisa gwe ngenda kutta naleete muno agikutunuzaamu n'otya. Okutya kukulidinga kukufa. Obuvumu bwo bukulidinga mu kulwanirira eggwanga lyo. Owulira? Engombe egamba nti munnange erizirinda b'oluwange taamusiba emmere. Ekigenda okutuukako kikigenda okutuukako. Economically, socially, politically, chikigendo kutukako. And the information which I'm gathering right now is states like this: that if all Ugandans if we don't come together to fight this corrupt regime and foreigners, the refugees who are ruling Uganda right now, we are wasting our time. But this is to remind you that President Museveni, unprofessional as he is, Museveni ekintu kyokka kyamanyi mu history we is to kill. Tagenda ko mu peace treaties naziwandika ne ziggwanga bwazaagala no. Ekintu kyonna kyamanyi bakita elimination. That's why bagaba butwa. That's why batega accident. That's why batta abantu. That's why bakulu kyetaagisa okuintimidating nga buli muntu ayogera information entuufu. Kati kino jara kibagamba temusuubirayo bintu bigenda kukyuka Uganda nga temekwatiddemu. Wano jara babuuza ekibuuzo. Njagala buli munda Uganda yenna ali mwempeketoola njagala reflecting ekintu ekyo kizze mu bwongo obwo kigambe bwote bwabanga akalulu kabe kennyini mu kibiina kyabwe kabaddemu okukuba enguumi kabaddemu okugulirira kabaddemu okubba ssente kabaddemu okukuba amasasi n'okutta abantu n'okuyiwa omusaayi kati ate akaffe bwe bana bamaze okwesootinga nga batudde bazzeeyo jjukira bana abantu balina emmundu balina ssente batta okubeera kibalina olaba essi bali mukaabwa katwekisize bwe tunaagenda mu generations ezaffe bagenda kukola batya kati wano we tukugambira kikkakatako kera ku makyo ogenda olonda akaluluko bw'omala okulonda akaluluko sigalawo kakuume obo katambule kilometers 10 nengo kakumi okatusize gye kalina okulaga gwe mulimu gwe tulina okukola. Ekyokubiri omuntu yenna nga wewandiisa era ng'obadde oli mulonzi please ogenda kulonda. Omuntu atewandiisa mu kulonda ngera tewewandiisa ng'olina endagamuntu Museveni pressure bwe nemuyitirako nga bwe yakoze nti abatabali registering nga balina endagamuntu balonde bandikifuwa nga bakizza muno nti bantu bonna balonde awo buli muntu alina endagamuntu ojja kulonda nesigament bwe kiri nkugambye in case kubana gamba there are two options bana bantu basubira okukyusa ne bagamba nti buli munnayuganda alina endagamuntu alonde oba abalonzi abali mu register bagenda kulonda. Naye ate electoral commission balina constituencies batandika okuliyetinga n'okuteekayo polling station ez'ekisiru n'okuteekayo abalonzi abo nabo tubalina. Omuntu yenna agenda ku polling station okulonda olina okusooka okumakinga sure mu bintu bino wammanga. 1 wogenda okulondera weewo wali olondeddewo nti ye bw'otuukawo ng'erinnya lyo teririiwo babuuze lwaki erinnya lyange teririiwo nga wano naakalondawo enfunda ezisukka mugumu. Kibuuzo kirungi nnyo. Mumpulidde bulungi? Kibuuzo kirungi nnyo. Ekintu kyonna ekikwatagana na akalulu k'omu Uganda obuyinza tebuli ku president tebuli ku police tebuli ku magye nga bw'okwata ssente n'ogenda n'ogula omugaati oba sukaali n'afuuka nti wo akalulu kali kw'okwata n'okawaayo kimanye nti ye Uganda yo enterevu gy'oyagala ekyuke so olina okukuuma akalulu ako
nga bw'okuma omwana wakuvudde mu ntumbu ezo n'omuzaala ofuna olubuto n'olukuma emyezi 9 n'oluzaala n'oluwembejja n'oluwambatta paka omwana watuuka okwetegerera. Njagala olunaku lw'ogenda okulonda akalulu okimanye nti wadde tosobola kukwata mundu oba kwekalakaasa naye olunaku lw'olonda akalulu koweka pa yimirira ku polling station lunaku lutte kubanga ennaku olina nnyingi nnyo mu mwaka naye olunaku lw'onoosuula akalulu making sure nti akalulu oko kavaliwinga okakuume mpaka ku district gye banaakabalya nga teri akabbye oba bakubye emiggo oba bakusibye as long as nti gw'olina results zo kyekituufu ekiriwo ekyo ye mundu yokka gye tulina. Tebagenda tutta ffenna nga tukanira results zaffe kubanga akalulu koolonzo oba okamanyi nga bw'ozaala omwana n'omuliisa n'omunywesa n'akula ne yeetegerera. Londa akaluluko kakuume mpaka ku district balangirire ebivuddemu nga byakifuula nnenge ku bye mwabulidde ku bye mwalonze. Then awo embwa wejja okumerera amayembe esekene mu luzungu ng'ebuuza kuba embwa ebeebuuza mu luzungu. Mumpulidde bulungi? Olunaku lw'ojja okulonda nga badde olonda ku polling station n'otuukawo ng'erinnya lyo teririimu ne mukizuula nti muli abantu 10 manya gamwe baagaggyemu mugende ku poliisi muwaabe Basamuninga Electoral Commission bagibuuze lwaki abantu bano abaali balondeddeko wano amanya gaabwe tegaliimu. Tutandise kati process y'Electoral Commission ey'okulonda. Singa munawera ku polling station abantu 10 oba abantu 5 nga temuliimu mulina eddembe okugamba returning officer oba polling agent aliwaawo nti bino obulubwa nti tugenda bukkiriza kubanga register ziriwo si zaffe ffe tulondera wano. Ekyo kifunye bulungi? Mumpulidde bulungi? So no kyekyo ebigenda mu kulonda tujja kulonda bulungi naye nga mwegendereze nnyo kubanga bana basajja babbi ne banaakozesa tiyaggaasi temuvaawo kubanga tiyaggaasi ajja kutuuka abaggweko. Message ya Kyagulanyi mujuulire gyabadde mu kuziika ebadde loud and clear. Buli muntu woli gwayimiriddeko enkyukakyuka y'eggwanga lyo akaluwo kateeka y'enkyukakyuka y'eggwanga okakuuma kwako bwe buyinza bw'olina ebbanga lye bagenda okukutulugunya oba obuyinza bw'olina okukakuuma ensi yekyuka emirembe buli kimu kidde kyekirina okuba. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti twagala nnyo eggwanga okulonda obululu bukyuke emirembe so si kuyiwa musaayi kubanga ffe tetuli bantu bakuyiwa musaayi. Mumpulidde bulungi? Tetuli bantu bakuyiwa musaayi. Ekyo mba mumaze kitegeeza nti buli muntu agenda kudde ku drawing board otegeeza abantu bo process mu balina okuyita okulonda. Process ebeewedde okukuuma akalulu kyekikulu ennyo. Nabagamba n'abantu abatalina ndagamuntu oba nga tolondangako ng'oyagala change. Wano key factor enkulu ya kukuuma kalulu. So ndowooza olunaku lwenca olw'Essande tusinkane Mbimbuli Mbulange Mengo ku ssaawa zijja kuba 2 ez'akawungeezi. Okujja nga nfundikira njala bagamba information eno. Omuntu akyasinza okube ow'obulabe mu mutima gwo oba mu bulamu bwo gwe tuyita obutiitiizi. Kasita munaavamu ekigambo kye bayita obutiitiizi ng'omuntu akubuuza oba akubuuza n'omuwa ansa nawe n'omubuuza ng'omutuludde mu maaso tujja kuba tufunye kye twagala mu Uganda empya. Naye omuntu bw'akubuuza ne wekkomma ng'otunula eri bw'oti olina ensonyi zirina okuvaawo. Omuntu olina omubuuza kiki kino lwaki kiki kyokola kino kyeki
kastonova mu fear bine bakole bya intimidation president 7 byatiisa okutiisa oba okutiisibwa oba okutya ye mulaba asinga mu bulamu bwo mbadde nerabidde obaga ekintu kino muwuliriza message eno kye tuyita omuntu asinga okubeera ayimiriza ebirooto byo gwe bayita okutya fear mu luzungu the worst enemy of your life is fear. So if you lose fear, they lose their power. Chidam. If Ugandans, in each and every corner of Uganda, if you lose fear, Museveni, Yoseru Tabaisula Mutabani Wakareches, and his entire regime and mafias, they lose power. Jemuvamo okukoma okuvamo okutya Museveni afiirwa obukulembeze bwe ate nga agenda bufiirwa. Omuntu asinga okuboolera obulabe ennyo mu bulamu bwo gwe bayita okutya. Okutya kuno kutuleetera okukola kusalawo okukyamu kwe tuyita decision making oba wrong decision making. But the moment you lose fear, ojja kukola decision entuufu. Nakugamba before nga tonnakola decision sooka weebuuze ku mutima gwo n'obwongo bwo. Before nga tonabuuza muntu akuliraanye kubanga osobola okubuuliza omuntu akuliraanye ekigambo kino kitegeeza ki yengeera advantage eyiye ajja kumanya weakness yo akukale kikyamu. So fear kasitene kuvaamu ojja kukola decision entuufu, but the moment okyalina fear tosobola kukola decision entuufu. So mbasaba muve mu fear nti abantu bonna kati abali mu makomera baliyo because they are fighting for their nation, not because badde baagala. Kati kubanga olwokuba nti bava mu fear y'ensonga lwaki balwanira eggwanga lyabwe okuba nti bali gye bali kati mu kkomera era bajja kuvaayo nga bazira kubanga tugenda tukola drive kati y'okutandika oga nti abantu baffe bate kuba tebalina misango. Kati bw'obanga oviiriddwa mu fear ng'ekuvuddemu kiba kitegeeza ojja kukola ekituufu. If we lose fear, Museveni loses power. If you lose fear, you make right decisions. But the moment bwoba olina fear, okola wrong decisions. Kubanga oba otya teweetegeera buli kaseera ogaba kino kibuuzaane olina okusooka okwebereramu ng'omuntu. Ekintu kyenkola kituufu n'akigusa yes. Bw'otakyebuuzaamu ku kyekoleranga ggwe gw'ogenda okibuuza ayinza okuba yakinoonera ddala nga tana wagenda kijja agenda kuyitamu akanaana akole kyayagala gwakufuule added advantage mu bizibu byo. Fear is our worst enemy. Eri abakyala, eri abasajja, eri abakazi, eri abavubuka, eri ba student, eri baki. Bayinza okupapula okuddamu ebibuuzo ne bakuba akade ng'ofunye okutya ebibuuzo ne bikuluma okudda ne answer ne crime work alina gwe wakola okuba akade n'agenda kubanga olina fear. But the moment you are comfortable nga buli kimu okirina mu bwongo ne bakuba akade obeera strong. Mumpulidde bulungi? Mukama abankuumire. The worst enemy in our lives gwe bayita fear. But the moment you lose fear, ojja kubeera successful. Ebyokusiba oba okutta mubiveeko kubanga tuyinza okuba tulowooza tuli ku nsi tuli mu mirembe nga naye mu ttaka gye bali gye balaga bannaffe wasinga okuba emirungi. Naye nga tetulina okukolerera eminsi, tulina okukolerera gye tulaga. Bw'ofa ng'olwanira eggwanga lyo obeera hero kubanga hero ye muntu alwanirira ekintu. Tosobola kubeera hero nga tulwaniridde kintu. Mumpulidde kyova olabaga mu life nti hero wo asinga obunene mu nsi yonna ye maama wo. Bw'agenda mu zzaaliro kuzaala olwo lutaba luba luzibu nnyo ye hero wo asinga mu nsi. Kati naawe okubeera hero olina okuba nga olwaniridde eggwanga lyo. Ensi ezisinga obungi okukwata fulaga eno oginnyika mu ttaka ogwo musango gwa Naggomola. Uganda gende kollo nga bataddeyo independence omukolo gwonna fulaga za Uganda osanga bazirinnyiridde wansi era abazungu batunaga this is a shit hole country. Okulinnyirira fulaga genda mu America okusanga osudde fulaga musango guyinza n'okukusibya wano wendi okusanga osudde fulaga n'obeera foreigner oli ajja naginaga please you are making a mistake guno omusango guyinza n'okutwazisa mu kooti negende ekkololo ngalyo fulaga zonna bazisula nsi bazirinnye kitegeeza eggwanga mulinnye temulyagala awo tukyali mabega nnyo. Njala kubuuza if you love your country, how many Ugandans
who possesses Ugandan national flags in their houses? How many Ugandans? On the average, if I may ask. Ensi zonna mu America bagamba buli muntu ayina bendera mu nju ye. On the average, bannayuganda meka balina bendera mu nju. Bendera mu Uganda tuzimanyi mu office. Ate sina mu office. Naye ensi zonna ezikulaakulanye ensi ezaagala ensi zaazo buli munnansi abeera ne flaga mu nju ye. Mu Uganda on average, bannayuganda meka balina flag. Tewali. Nga ne ku mukolekolo bazirinnya ne bazisuula eri n'osanga national flag nga bagisudde wansi bagirinyirira oga wow. So mukama bakumira takumira mpera maximum respect jobless pia jobless mukama bankumira batakumira mpera kangire empumuze engalabi zange engalabi yange tunasinkana olunaku olulala nnyo ne please musabe byogera president Museveni musabe byogera research tabaisula byoga n'ekirala omukyala Janet Kembabazi yali member parliament yewaabwe gyagamba nti waabwe bwe yadde okwesimbawo nga amwesimba kamumanya mugamba bw'otava mu kalulu kano ngenda kujjayo ebiraga nti toli muyigirize era tolina buyigirize n'adduka mu kalulu ako era teyaddayo kubanga yakimanya oli agenda omwesimbako yalina history we yonna kati mukitegere nti abantu abatuvuga ne history gwe bayina mubi nnyo oyo omukyala bamugamba bw'otava mu kalulu kano tugenda ku exposing obuyigirizi bwo ntobulina empapula zonna zalina za kunnassa loodi era n'akaddukamu teyakabeeramu kyovula mu parliament yabuddukamu sirwa kuba nti yali ayagala oli amugamba otava mu kalulu kano ngenda ku exposing obuyigirize bwo n'akaddukamu teyadda. So nze mba challenges mu Uganda nyumba mekezi na furaga ya Uganda tewali kubanga eggwanga bali tusuuza nti siri yaffe tuli awo yomwali mu Uganda tuyita mbuyisi tulinga bali mu lusuku nenga Uganda nsiyo olina obudde obubuuza n'okubuuza niyo mugwira nasi gulawo mugwira kukuba oluyi mu Uganda polisi n'esiba muggwe eryo si ggwanga. Munna Uganda munnansi abeera mukyovula Trump yagamba America first ensuna ziga nti munnansi yasooka mu nsi omuyindi akuba oluyi n'agenda ku polisi n'akuwaabira ate ne basiba muggwe. Thank you for subscribing to KKTV.